Tutandika butandisi atenga Azza Films bebalese ku lutimbe nga bwe tugenda okulaba nga bali mu Master Media Black Line bonna begatidde wamu bagamba bino byogenda okulaba byaliwo mu Uganda mu katundu akubidwa nga Kiziko Village myaka 2 ejayita oba myaka 2 ejiyise bagise ADIL yeri ku lutimbe. Back to the roots, a Ugandan story. Tuze mu the power of Africa ensejjudde embeera erabika obulungi ennyo. Tuli ku ntandikwa era ng'etandikidde obulambalamba Kajubi Samuel Kobusinge Juliet mwe bali bonna mu firimu eno ate nga Mutebi Azahal ye DOP wa firimu eno bulambalamba producer te director. Tuli ku ntandikwa anagirabako kaseera sembera busembezi ate tubenga tugenda maaso ne bulambalamba lino lyekula lya Africa kyobala bagita Power of Africa ensenyiriro kamala bweti enetandika kakati firimu gyetandikidde saidi eno gambe tulese bangi nnyo ku lutimbe nga Irene Zawedde Isangobi Kajubi Samil n'abalala bangi nnyo nga bwe tugenda obbalaba. Kakati tandikidde ku maama ono ali mu mmotoka alimu n'omwana we n'omwana naye ayina emmotoka gy'avuga maama avuga eno gye balimu n'omuto naye ayina gy'avuga. Tuli ku ntandikwa nga bulijjo Ivan MC n'omutindo. Kakati saidi eno gye bali ebbalibbali w'ekyalo waliwo ate omuntu atambula alabika okuba nti bambi yayisibwa bubi nnyo. Kati maama ono kataamutomere n'alaba omusajja ajjudde ebisago bannange nga gya bambi alabika okuba ndi gyava wabadde wabi. Bannange oli bulungi mpite poliisi ekuyambe? Nja kuba bulungi ndi bulungi ng'alabika alumizibwa. Gundi weetaaga obujjanjabi obw'amangu siyinza kukuleka bwe nti. Kati maama ono bambi wa kisa nnyo naggulawo emabega w'emmotoka omutto gw'emabega gwaggudde bataase omusajja ono bambi alabika okuba nti embeera mbi nnyo. Firimu y'abaana bannayuganda naye enzanya ya Hollywood omutindo gukyuse eno yinza ogamba y'Abamerika ng'amuteeka mu mmoroka amwongereyo afunye bambi ekisa nga bw'ali muzira kisa ye mukyala Kate mukyala muzadde. Kali bw'ateeka gayi mu mmotoka ate yamutadde mu mutto gw'emabega yamugwa mu bulago. Akaana kaakanda kulaje na maama nedda omusajja akutta gayi amugamba yimirira gwe nnyabo yimirira ojja kiyimiriza. Baatomera butomezi. Kakati batuzayo k'emabega Alia ke katundu akamidwa nga Kiziko Village ke katundu kano koolengera eri abantu baayo nabo beeyagala okutwaliza wamu tebalina buzibu bwonna na muntu yenna. Bamukiro naatutemaatema wala omukyala anyumya ku sitole ya Kijambiya omu mala n'awalula omwami wange. Kijambiya yabalumba ekiro n'abatemaatema. Omwami ye mukyala Namutebi Immaculate mumumanyi mukyala muzanyo wa Lango nnyo era kati simanyi kyenzizaako. Munnamawulire agezaako okubaako sitole emu gy'agattagatta eya Kijambiya omu agenda atemula abantu. Mukyala amunyumiza sitole okutwalizaamu nga bwe byali. Batuuzizaayo emabega eri kiki ekireetedde omukazi ono okumuwamba. Kirabika gwe yali anoonyererezaako y'ono. Kakati gwe nnyabo fuluma emmotoka bane n'amukasuka ebweru gayi n'atula ku steeringi. Mukazi otto omwana we mwali munda mu mmotoka ye mukyala Kate gwe gundiraba mpa omwana wange. Gayi n'asimbula mpa omwana wange ate ng'eno bambi tewali ataasa bali wala. Mukazi otto n'agezaako agoba emmotoka naye nga ne bw'ogigoba eno teri bantu. Akaana kalaja na mami ntaasa mami nyamba mami yagobako n'atendewalirwa bambi mukazi wattu. Kati gayi bw'atuuka eno kaana kakubakuba kerere n'asooka agizzaako wano ebbali. Musajja mubanda mutemu oli maama mukyala munnamawulire agezaako kuba nti akuŋŋaanya stories n'aba ng'azifulumya mu mpapula z'amawulire. Kati gayi ng'agenda asika akaana kano nga akajja wano mu maaso ekabale katudde n'akakasuka eno emabega serowalirako mami nyamba
mami yamba bannange ono mubandana gwe siri katonda ekanira oyitayita kimmami eno moroka ya mami Corolla Toyota Corolla netambula mami bambi yagezaako nadduka nga takoowa naye nga addala ow'ebigere osobola okugoba emmotoka yagezaako n'agoba naye nga waapiwa omusajja yataddeyo dda amuwambidde omwana alina sitole ya kijambiya gy'abadde akolako kati amulire gafulumirawo bagamba nti omwana wa Kate awambiddwa essaawa 2 ezakayita kilomita 2 ku Kiziko Road era ebisingawo ku updates tujja kuba tubibawa kakati sebo gayi bw'amaliriza ng'akwata essimu wuuno omubandana kijambiya mutemu n'agikubira omukyala Kate kitegeeza naye amumanya zaamulondoola okumala ebbanga nga mbuuza Kate I have a girl who is as old as your son. Nina omuwala ali mu myaka gya mutabani wo In a good life. era njagala abeere mu bulamu obulungi. Please. Bambi. It will depend on you. Aga nti okuwona kw'omwana wo kugenda kusinziira ku ggwe. Lwaki onkubako sitooli enkyamu mukazi ggwe mawulire? Bw'oba okyayagala okulaba mutabani wo genda olongoose erinnya lyange mu mawulire. Ngenda kuddamu kkubire. Halo, Adil, Adil. Adilu ye musajja gw'abadde akolako sitoole mawulire. Amugambye obanga weetaaga okulaba omwana wo genda okiryalinga erinnya lyange mu mawulire. Kati Adilu abaali eno ng'essimu ezzeemu ate evuga. Ye ataani ankubira. Please onanga before. Bambi tozzaako ssimu. Bambi. Ye mukyala Kate munnamawulire. Okay, I agree. Kale nzikiriza. I said I will call you. Nkugambye nze nja okukukubira. Just say what you want and Yogera kyoyagala kyo noba yagala ssente mbuulira. One article about the real ADIL is enough for me. Bw'onkolerayo article emu ekwata ku Adilu yennyini omutuufu kimmala. I agree. Kale ngenda kikkolera. To my son. Kanjogereko n'omwana wange. Gayi ng'amugamba nedda. Come and meet him. Jangu buzza omusisinkane. Directions on your phone. Endagiriro njikuweereza ku ssimu yo. Jangu omusisinkane omwana wo. Ono ayagala omukyalo lyakiri yalinga erinnya lye kuba bulijjo mbu abadde amuwandiikako kalebule. Ye kijambiya agenda atemula abantu awamba buli kimu kyonna ekikyamu mbu yabadde nga akikola. Abantu ababadde nga bafa ebijambiya mbu yabatta. Kakati agamba omukyalo oyo Kate olina okulongoosa erinnya lyange. Kakati Kate nga bamulagiridde ke katundu kennyini. Emmotoka agisanzeewo akamotoka k'omwana wa akalaba kumba omutemu naye abaddewo. Gayi n'asooka amulyawo n'amusonseka mu mmotoka lwampaka leeta omuzannyo. Nagambye eno firimu y'abaana bannayuganda naye Hollywood style. Oyinza okugamba si ye Uganda. Kakati ssaawa 2:13 ez'ekiro kyekyaddirira ne maama naye bamuliddewo mukyala Kate. Kakati nga Gayi ono yabadde yeefudde mbu yafunye accident ayisibwa obubi ennyo. Kumbe mubandana yawambye omwana wa Kate ne Kate n'amuwambirako. Kakati n'asooka asembera mu maaso waneeno ngono ye Toto. Gwe mwana wewe boy. Gayi n'enfaanana yonna ogiraba mubi nnyo mubaaya. Kaana bw'agezako kawa ebyokunywa ne kabigaana. Ogaana kiggwe nywa amazzi. Eno eryo ka TV ka black and white ng'omubanda bw'abeera. Kasajja katubambi kaatidde dda ne bakazzaako ekikookolo. Ne bakazzaako ekikookolo sayidi eno. Ne maama naye baamuleese dda. Maama alengera akaana ke kali sayidi wali eri baabasibye wano akaba. Teri kwogera. Kakati bw'ati Adilu ng'asembera. Ye Isa Ngobi amanya g'obuzaale. Wandikako sitoole enkyamu. Buli mawulire agafuluma nemba nga nze mutwe. Kakati ngenda kulaga kikyendi. Nga tannamulaga kikyali ayina byasooka okwesiwa. Adil ayina empiso wannozi n'empiso z'enjaga. Nasooka sindaano. Tunulira. Ajefumita alinga afumita ente.
gova ne ku babanda. Oyinza ogamba afumita nte. Kakati bw'amala okwefumita empiso y'enjaye afuukira ddala ensonga, afuuka ekitalaggo. Ye ADIL. Enegenda maaso bagise ADIL. Nagambye Aza Films yereeta. Aza Films, filimu zaabwe gye ziri ku YouTube. Genda ku channel yaabwe, subscribinga, likinga, ate nga filimu nnyingi ze balinawo. Balinawo n'empya egenda okubanga eyingirawo, Love Tragic, filimu ya mutawaana nnyo. Ng'erinnya bw'oliwulira era tujja ginnyonnyoka, Love Tragic. Gambye Aza Films ku YouTube, subscribinga, likinga, kitegeeza buli kapya konna ke tuteekayo ojja kuba gwasooka okkalaba. Kakati ADIL ng'asembera mu maaso g'omukyalo no Kate. Ayonoonya erinnya ly'okuzaama. Kakati gwe amaze okwekuba enjaga. N'akambuwala, n'aswakiira, n'afuuka ensolo. All the bad articles about me are written by Kate. Agamba nti buli articles enkyamu ezikwata ku nze ziwandiikibwa muntu omu yekka Kate. Mukazi gwe nakukola ki mukazi gwe? Children. Nakukola ki? ADIL yawamba abaana. ADIL yatta abantu. Yatema. Kakati 7 years ago, kati myaka 7 ejayita, of this village falsely accused me. abantu b'ekyalo kino A chairman's daughter that was found dead. bansibako amatu g'embuzi mu natamwala wa chairman eyasangibwa ng'afudde. Okimanyi ekyo? I was arrested, Banteeka mu kkomera. but the courts of law found me innocent. Naye kooti n'ezuula nga sirina musango. N'enzira ewaka. Even after the court, people didn't stop the talk. Agamba ne bwe ba kooti yanta nga sirina musango, bantu basigala boogera. One time, Era lunaku in lumu, the night, budde bwali bwa kiro, these people raided my home. abantu bano bazinda enju yange Fire. ne bagiteekako omuliro. N'eteta. Okitegeera gwe nnyabo. My wife, Mukyala wange my child, n'omwana wange all dead. abo bo ne bafiirawo mbulaga. Okitegeera? Bina byogeza busungu. Mukazi we yafa n'omwana, abantu baabo ennyumba baagikumako omuliro. Only by God's mercy. Aga kisa kya Katonda. It's only my youngest daughter. Lwa kisa kya Katonda nze n'omwana wange yali asembayo obuto omuwala ffe twasobola okuwona. Lwa kisa kya Katonda. Ewina ky'ogamba? Onasema nini? I can't write your story when I'm tired. Siyinza kuwandika story eyo nga ndi musibe nsumulula. Ko gayi nedda. An eye for an eye will only make the entire village blind. Agamba nti anayi for anayi kijja kuleetera kyalo kyonna kuziba maaso. Gwe nnyabo tomanyira. Tomanyira. Gwe omala gawandika story nze nga tombuuzizza. Munnamawulire waawa alimu kyekubiira ng'ono. Buli kikyamu akiteeka ku ye nga ye tamusisinkanangako. Nasooka akwata empiso waneeno. Ayina empiso enjaga gye yeekamirira gaayi. Kati kumba ono maama munnamawulire omutendeke. Omunnamawulire atendekebwa mu ntendekebwa esinga okuba ey'omulembe ddala. N'atandika okwetetenkanya. Gamba nedda. Maama nga teyeesumulula mukyala Keeti. Nga tasumulula miguwa gino gayiko yamusibidde. Mukyala munnamawulire, munnama news. Kati bw'amala okwesumulula n'asooka asumulayo akaana ke. Ku supiidi ya iriiri. Going to be fine, okay? Aga mwana wange ogenda kubeera bulungi totya. Totya mwana wange tugenda kuba bulungi. Budde nno bwa kiro ssaawa ziringa mu nnyeeyo 5. Abamu gye mwebakira eri abateebaka. Kaakati omubanda yalese basibe agenda okudda nga weebali. Katonda waaye. Sokoleke ono mukazi munnamawulire kweri. Ng'omukazi tamulabawo n'akaana eno mu kifulu kwa gayi gy'atera okwekweka. N'amanya nti omukazi yadduse edda n'akaana. Baakuttewa. Kumbe ono munnamawulire mugezi teyadduse. Kaakati gwe gw'otosiba akandooya kaakati amukaju. Gundi situka otosiba akandooya. Sebe enjaga bwekutembejjo banga okola ebikolobero. N'amusitula n'amuteeka mu ntebe naye n'amusiba. Budde bwa kiro
sawa ziyingidde mu ssaawa 5-6 ffe gye tufuluutira eno eriyo abateebaka. Kate naye yasalawo akozesa omukisa guno afune bwino omutuufu akwata ku musajja ono yamusiba kandooya paka wano eno mu kifulukwa kye. Gayi n'aseka n'oseka agenda okudda engulu nga baamusibye. Kaakati mbuki togenda kuyita poliisi nti era banaatera okujja. Toyinza kuwamba mwana wange kunfera gwe gundiraba. Naye ngenda kuwaayo omukisa gumu mpa sitole entuufu ekkwatako ng'oggyeko biri abantu be bakwogerako njikuba emawulire. Yogera. Agamba nina omwana omuwala bamuyita Halima. Aga ndi buli kaseera abeerawo n'ambuuza Daddy. Daddy mami aliwa? Talina bw'amunnyonnyola nti mami ne muganda we bajjiira mu muliro. Aga nti buli kaseera mbeerawo ate nze ne mulimba. Mulimba nti mami ayinako gye yalaga wala era ajja kudda mu bwangu. Ebyo bye nnimba omwana. Buli kaseera bwe mbimugamba asigala mu bulumi. Akoyo okulimba omwana talina bw'amugamba nti mama wo baamwokya. Agamba nti omwana we abadde emikono gyange essaawa ntono nnyo naye gwe n'ofuuka ensolo bw'otyo. Kati nze onsuubira otya okusonyiwa abo abaakinkula ne bookya mukazi wange n'omwana wange nga te sirina musango. Kyala Kate n'amutunuulira. Agaweesiruwaza ki amanyono y'ekijambiya azise ebyalo. Kakati owulira nga otowolokosebwa owamba abantu n'obatta. Ngamuga nti abo abantu sinza abawamba ate sinza abatta. Singa ye nnina amaanyi ago nange nsobola okukola kyekimu ne mbawamba ne mbatemaatema singa nze abawamba abanzitira omukyala n'omwana. Kyoyagala okuŋŋamba si gwavunaanyizibwa kuwamba abantu n'okubatemula? Nedda siyinza kukkiriza. Kwenti era ne bw'otanzikiriza. Kati amawulire gaddamu era okufuluma. Tuli alive mu Industrial Park Kiziiko. Poliisi ejja esembera nga bwe mugiwulira. Baasobodde dda okuzuula Kate waali ne mutabani we. Mu mawulire amalala poliisi erina omuvubuka omulala gwekutte bamuyita Isima Kibaate naye nga yeekuusa ku musango gwa kutemula na kutemaatema bantu bijambiya. Obiwulidde ebyo? Balina gwe bakutte omulala bamuyita Isima. Aga nti oba nsaanye kubeera mu kkomera ndowooza gye ŋŋwanidde okubeera. Siyinza kubeera mu nsi y'emu n'abatemu abo nga ddala mbalaba baatemula mukazi wange n'omwana. Omukyamu ga poliisi nnejja. Era poliisi yasobola okutuuka. Namulira agamba nti Kate ne Ethan bali bulungi. Twebaza poliisi ne bannamulira bakoze omulimu ogw'amaanyi ennyo. Era mu kaseera kano beebaza abasobodde okuyambako. Kati nno nga nnaku 2 ziyiseewo biki ebyaddirira. Ye ADIL baamusiba munda. Kati wulira nno. Bagamba nti miliyoni 5 ze ziteekebbwawo. Omuntu yenna amanyi ADIL gy'ali. ADIL poliisi yamukwata naye n'agisimattukako n'abomba n'adduka. 9977. Mukyala bw'atyo n'asoma ennamba y'essimu omuntu yenna gy'asobola okukubako amanyi amayitire ga ADIL. Poliisi yamukwata naye gayi n'abasimattukako n'aweta. Naye ng'ate mu kkomera lyabwe baasigazaamu Isima. Era omu ku abo abeekuusa ku bijambiya ebigenda mu maaso n'okutirimbula abantu. Kaakati n'emmanga eno ADIL ng'amaze okubomba amaze okusimattuka. Ayinako abaana be yawamba ba ssomero. Ono agamba erinnya lyange nze Kajumba. Ngakwatibwa omusajja ntakumanya. Mpambiddwa omusajja gwe simanyi. Ono Kajumba omu ku ba student.
nejendi simanyiyo bannange ntidde munyambe. Kati Guy alina obutambi bwagenda alikodinga abuteeka ku mitimbagano. Kati neeno waliyo empaka za Africa qualifier Uganda. Kati madamu ali wano agenda maaso n'okuba nti akola lipooti. Jjukira munnamawulire mukyala Kate. Mukyala Kate akola ku story ya Isima. 2 hours ago, after the government stormed Kate's school of journalism hostels and kidnapped 3 girls. Kati naba ali awo ng'amawulire gafuluma nti saawa ntono nnyo ezaakayita In sports, Jackson to waliwo omuwambi omubanda agenze ku ssomero ly'abannamawulire n'awamba abaana 3 ab'obuwala n'abatwala ng'abawambi. Tebanategerekekako mayitire gaabwe. Kati kumbe ADIL yennyini. ADIL yennyini yaddamu buta emirimu gye egy'okuwamba. Bw'atyo bw'amaliriza n'akwata ku ssimu. Dangerman. Kati no Kate abali eno ng'essimu teyingirawo. Kate yakola ku sitole z'abana abawamba abantu bakijambiya force. Awulira essimu evuga n'agikwata. Brother to Isma. Amugandinze ADIL muganda wa Isima. All I want is you to drop the charges and stop writing articles about. Kati sawe no kyenjagala muganda wange mujjeeko emisango atolekerawo okuwandika article mu mawulire ezinkwatako mbundi mukyamu. Oba si ekyo bano abaana b'ebbe essomero ly'ongenda batta. Omukyala ayina essomero ly'aba journalist, School of Journalism. Essomero ayisomesa bannamawulire. Abaana 3 bawambiddwa. Kakati neeno tuddako kate mu kkomera. Mukomera mwe kye kigenda maaso ziteesa afande mwe mulwana kye musitike pumbavu mwerwanya. Kakati n'omukyala agenda okulaba ng'ate bizze bubi. Essomero lye bawambyeyo abaana 3 mu hostero. Abaana babadde basoma amawulire era nga yabawambye ya ADIL yatoloka. Poliisi yali emutwala n'atoloka. Tebaafuna ngeri gye bali basobola kumufunamu. Yafuna waabombera n'atema. Kati saawa eno mutowe ali mu kkomera agamba nina okumuggyayo mu buli ngeri. Gwena ova ku Guy anywa sigala, anywa enjaye, anywa omwenge. Buli kikuba kyonna oba n'enkwakyo byonna Guy y'omu. Kati nno omuntu bw'atyo tabeera mwangu wadde n'akatono. Firimu egenda maaso bw'etyo. Bagitumye ADIL. Nagambye no Hollywood style ate nga baana bapya mu kuzannya firimu bana Uganda. Niyo yinza okukiwakana n'ogambye no si ye Uganda. Naye ng'ate ye Uganda. Nolwekyo twebaza Aza Films. Nagambye firimu zaabwe genda ku YouTube, subscribinga, likinga. Buli firimu yonna empya gye tunaateekangayo ojja kuba gwasooka ogiraba. Kakati musajja mukulu yono naye bino byonna agamba abikola olw'ekyo ekyamutuusibwako. Oba bannakyalo yabafaananira bubi. Kakati naye agamba alina okwesasuza. Ate ono omukyala yasigala amukuba mawulire. Yasigala afulumya amawulire agamukwatako ng'omubanda awamba abantu kati yakikolera ddala n'abawamba. Nga mu ekyo yeetaaga droppinga emisango gye yateeka ku muganda we Isima. Ate nga mu ngeri y'emu yeetaaga alekerawo okumuwandiikako. Kati nno omukazi tuyaddako wano ebbali n'asooka asaba Katonda. Bintu n'abiteekamu essaala. Kati Guy ayinawo ka kamera wano aleetayo omwana omwomu. Y'omu ku bana abasoma amawulire. Basoma journalism. Guy n'asooka amuggyako obugaalubindi n'abwesala. Ono muyaga mubanda byonna yo ADIL. Kakati nnyabo tandika okweyogerako. Am I looking good? Nfananye ntya nze leero? Nfananye bulungi oba? Nfananye nga dokita, nfananye ngaani ng'oba omusalamala? Nfananye ani? Kakati tandika okwogera gwe nnyabo. Yogera maaso ga kamera. Tell this camera why you are here. My name is Anna. Nze Anna. And abducted by this unknown man. Msajja uno simumanye yampambye. I don't know what to do. Simanyi kyakola bannange munnyambe. Please help. Please. Stop. Lekerawo. Guy seba akwata obutambi n'abuteeka ku mitimbagano naye.
Chala bali eno ngaluwa akatambi akayingiddewo mu kaseera kano. This message is for you, Kate. Gayambwa ni message yo gwe Kate. It's against my brother. Ja muganda wange ku misango gyonna gy'obadde omuwawaabiro oba si kyekyo. Bano abaana ngenda batta omwomu nga bwe nkuweereza emirambo. Oyo nga ye ADIL ayinako ebifulukwa gy'abeera. Yitwa Mutesi. Onaagandya erinnya eryange nze Mutesi. Speak louder. Yogera nnyo gwe sikuwulira. Nafashwe n'umugabo nazi. Aga nawambiddwa omuntu atamanyikiddwa. Era ntidde ayinza okunzita. Mbabarire muntabaare kubeera ko ndatti. Wabeere wannyamba bannange kuba ndi mu buzibu. Ayina ekifulukwa gayi gye yeekwese. Kakati neno mu kkomera ono ye muganda we Isima yafuna akasimu. ADIL. The plan is too slow. Pulaani yo nawe mwana etambula mpola. I need to get out of here. Neetaaga nve mu kkomera mangu. I'm sure Kate is going to withdraw this case in a very short while. ADIL amugamba gwe tofaayo byonna mbikwasaganyizza. Please don't let the plan fail. Gwe mwana pulaani tegeeza neegaana. How is Maya? Missing her dad. Time up. Gwe akadde kaweddeyo. Kadde kaweddeyo. Aga mwana nina okgenda naye bisambye yako. Bintu bikole mangu. Sebeno baafande bawa abasiba amasimu ne boogerako n'abantu abali ebweru. Ono baamusibira eno Isima. Isima ye muto wa ADIL. Kaakati ADIL agamba okufa n'obutanyagwa agenda kufaafagana ne mukyala Kate. Oba pulaani eyasooka yagaana eno ey'abaana abalina. Kate aliteekeddwa ku withdrawing emisango gyonna. Kaakati n'ekiro ekyo nga tudde eno wansi mu kibira. ADIL olowooza abasibe tebatandise okufa. Oyo omu n'asuula eyo. Omu n'asuula eyo mu kibira ye n'aweta. Watu wa mawasawa wakisanto mnari ilu atibong. Kati nenkeera amaleediyo gakeera kwogera. Tomonete Carlo ilu kumni areki. Omukyala watambuliza emirimu gye mukyala munnamawulire. Apakinalo. Agasakaate n'agafulumya butereevu. Mukyala Kate. And in the breaking news, Kate, journalism student found dead in Zika Forest. Baba abakyali wano. Girls that were kidnapped. Ng'amawulire amapya gayingirawo nti omu ku bawala abaawambibwa asangidwa mu Zika Forest nga yatemuddwa. Katonda wange kyekibira. Omu ku bawala abasoma amawulire yawambibwa. Journalism who went missing has been found in Zika Forest. Kaakati omuwala yasangiddwa ng'asuulibwa mu Zika Forest. Two students by their teachers a few days back. Y'omu ku ba students abaawambibwa. Bannamawulire we bali bagezaako gakwata ne poliisi yeegezaako kwekebejja. Kaakati mukazi otuketi yajja misinde. For the mid news. Nagambye eno firimu y'abaana bannayuganda. Towakana. Togeza n'owakana. Wano Uganda weetuuse. In our country. But we have faith in the police work. Kakati bannamawulire bagamba nti ekigudde mu nsi eno kikabuka naye era obwesigwa bwonna tubuyina mu poliisi okunoonyereza n'okunoonya bakijambi abo owa gye beekwese n'obamalirawo ddala. Poliisi egenda maaso n'okukola lipooti yaayo n'abasawo ba poliisi. Kati gayi ono omuwala omu yafudde kwabo be yawamba. Ya ADIL ayagala muganda wave mu kkomera. Kakati mukazi tuyeewuunya Kate. Oli omu ku bafudde omu ku ba students be mu ssomero lye. School of Journalism. N'asooka gyeyo bw'ati akasimu. Ate ennamba ya ADIL agirina bulungi nnyo. Yamanyirawo nti ADIL ono omuwala yasazeewo amutemule butemuzi. N'amukubira. Babadde bakyali mu nteeseganya. Kati ate omu ku ba student yafudde. Tabano gwakubira essimu bw'atunula. Atunula ng'ekiweddemu omukka. Enegenda maaso bagise ADIL yeri ku lutimbe. Aza films yereeta. Nagane sijja gikwata. Sijja gikwata. Yagano gikwata. Mukazi oto obusungu bwawulira bungi nnyo Kate. Alemedde ku mubanda. Akyamukolako lipooti, akyamufulumya mawulire. Mawulire gono ge gatunda.
mawulire gono ge gatunda. Kakati tuddako kati eno mu kkomera. Ono Isima bamuteeka munda. Isima no newankubadde ali munda. Era newankubadde yali omu ku abakoze ebikolobero ku bantu abalala mu kuwamba n'okutta abaana b'abantu. Naye ate naye kennyini muzadde. Era ali wano akutte ekifaananyi kya muwala we. Bw'ato bw'abirowoozaamu. Manya obeera mu kkomera eyo mu mabuuso. N'otandika obbigattagatta. Bwe watu onnatuukayo olabanga ebintu ebyangu naye bwe bamala okuteeka mu kafunda awo buli kimu olabanga kikalubye. Nga tudde wa mukulu we ADIL. Ono ye ADIL Dangerman. Ene kyagenda maaso bwetyo nga tudda ku police station. ADIL wafa kimumbu muganda wave mu kkomera nono omukyala abere nga ajjawo emisango gyonna gy'avunaana muganda we. Kati omukyala yajja Kate ku kkomera sayidi eno ku police. Jjukira mukyala munnamawulire muntu wakuwandika mawulire bantu bangi nnyo bajjanga ne balaba abantu baabwe abaana baabwe ab'eŋŋanda. Kati naye yajja alabe ku Isima kuba yamuvunaana. Amugado kimanyi nti muganda we yawamba abaana ku ssomero lyange. Sawa ntono ezaakayita yatemudde omu ku bo ku oda ezizo. Lwaki abantu abatalina musango mubalumya? Mutta baaki? Abuza Isima. Okimanyi nti olina ennaku ntono nnyo okusimbibwa mu maaso g'omulamuzi ate omusango sigenda guguyimiriza wadde oguggalawo. Ono agamba nze njagala bwenkanya. Gwe towuliranga ku sayidi yange ya story. Kati amugani nkuyambe ntya nga muganda wakyawamba abantu era abatemula? Nkuyambe ntya gwe Isima? Isima agamba story yagirina. Omukazi ono gye yali badde awulira osanga anaamanya. N'amulaga ekifaananyi ky'omuwala eyatemuddwa naye ng'amutemula ADIL. Era amugamba nti naye bw'obanga weetaaga okuddamu okulaba ku muwala wo, gamba muganda walekerawo okutta abantu abatalina musango. Buli omuntu lwafa muganda wayongera kukalubya mbeerayo mu kkomera. I have all the evidence to keep you and your brother in jail the rest of your life. Agandi obujulizi mbulina obukusigaza gwe ne muganda wo mu kkomera obulamu bwammwe bonna bonna. Kirowoozeeko. Do you want Sumaya to grow without a mom and dad? Oyagala muwala wo akule nga talina maama na taata oba? Kirowoozeeko. About it. Kirowoozeeko. Kuba akimanyi oli okuwamba abantu ne bagenda atemula oda ziva woono Isima. Kakali omukyala yamugendi tunaatera okugenda mu kkooti ate emisango sigenda kugijjawo. Yenna buyina abasiba mulina ng'ategeeza afande ono mumuzzeeyo munda. Akuteeka mu kannyogo gaawo muganda wange n'oba nga twena nawe oyinza kuyita kubomba. Isima ne bamuzzaayo munda abe nga were nemba n'emisango. Maama sayininga wano anti buli mugenyi abajja ino okukyalira ku musibe olina w'osayininga. Omubanda naali eno amagezi gaamwesiba. Yali amanyi nti bw'anaawamba abantu kinaamuyamba okuba nti muganda wamufuna. Nti omukazi Kate anaapowa. Kate tapowa. Oli munnamawulire omutendeke. Kati bw'abeera wanajjukira muganda we. Baali bavubi nga babeera mu lyato lyabwe. Mazzi bwe gayingiranga ne bagayiwanga ebbali. Kale naye abirowoozaamu nti newankubadde muganda we mukyamu naye ate ateekeddwa okumutaasa. Ajjukira embeera gye baayitamu edda ng'ali ne muto we Isima. Eno firimu egenda mu maaso bw'etyo. Kakati kumokka ate mu kkomera essimu yavuga nga Isima agikubira ADIL. Ono Isima ye Bitalinsa Mark. Point of the plan. Naye gwe gundi wavudde ku pulaani naawe.
Adilu. Lwaki wassa omuwala? Fuck, now you've got this whole plan messed up. Plan mwana ogyonoonye yonna gwe musajja. Tewalise muwala. Was trying to escape. Mwana kabadde kagezaako okutoloka. Mwana nenkanyiga okitegeera buladi. It's my family. But I can't manage losing my little Sumaya. Agamba nti kati saawa eno simanyi bwe ngenda kukola. Siyinza ku affordinga kuluzinga mwana wange Sumaya oli omuto. Release the students and leave the warehouse right away. Abaana bate ne warehouse ogifulume kati. That the courts of law pardon me if I release the students. Bangambye nti kooti egenda kunkwatibwa ekisa bwe mba nga nkumatiza noota abaana abo. I'll have your location. Era mugani amazima amatuufu ate wenjogera bino poliisi yategedde edda woobeera. Bajja bali mu kkubo bajja. Abawala bate oye pulaani edduka. Ogambye otya Isma. Amugambye abaana be wakutte bate bajja kunkwatibwa ekisa. Bayinza okunsibayo emyaka nga giigi emitonotono. Naye bw'ona olemerako n'otemula abaana abo bajja kunsiba ebbanga lyonna, naawe be banakukwatako bajja kusiba emyaka gyonna. Amugendi awo wooli baategeddewo dda. Weesege. Gayi yagaana okwesega. Adilu yagaana okwesega. Yera amanyi bw'anaakola bino muganda bye banaamuta. Anne enkera ledi ekera kuba muziki yo. Eno omukyala gy'atambuliza emirimu mukyala Kate. You're listening to Black Klein FM and these are the tops. Kakati amawulire gakedde ofuluma olwaleero. Thanks should go to the police for the work well done. Nti twebaza poliisi omulimu gwe yakoze. Of the kidnappers' custody. Okusobola okubeera nti ekwata omuwambi ADIL n'okununula abawala abaali bakwatibwa mu ngeri emenya amateeka. Mu ngeri emu n'okwebaza munnamawulire Kate yakola kyasobola kyonna. He is known as ADIL. Nayomuyayoyo. ADIL baamukwata ne bamuteeka munda. Akakene kaggwamu. Era mukyala Kate yagenda maaso n'okufulumya amawulire agakwata ku basajja abo abatemu. Era nga ye story eno ekwata ku baana bawala abaali basobodde okuba nti bambi babuuka nate. Emikono gya ADIL yali abawambi. ADIL ye yakwatibwa n'ateekebwa munda. Ne muganda ye bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Ye n'asigala ng'akola story emukwatako okutwaliza wamu. Mutebi Azahal ye producer ate director ate nga mu ngeri y'emu ye DOP owa firimu eno bulambalamba. Ebadde ekuzannyibwa Aidini Zawedde, Isa Ngobi, Kajubi Samia n'abala bangi nnyo. Buterevu nagambye firimu zaabwe zisange ku mitimbagano. Genda ku YouTube okebere Aza Films, subscribinga buli kapya konna ojja kuba okafuna. Nga bulijjo nsigala nga Ivan MC. Nze nga nsibuka ku Pentagon videos enatete n'omutindo. Tusinkane mu kanaddako. Journalism is important because it gives current and relevant information used to the public. Without journalism, the world is ignorant. Being a journalist fulfills the need to live a life with a curious nature, to affect the public good, to disseminate information and to shape the public perception of key people, places, things, and events.
Journalists are considered as the watchdogs of the society because they are gathering the news, even in the early morning and the late nights without any rest. So are we still willing to be journalists? Yes. After knowing that you're going to work like that? Yes. Great!